kibuba abisate bisate bakusera nabate mune angamba ntezoyo zaduze ndagula kunze onengegeze zali sabanenga watadeko okolimbo omulala yate babwe natunda bino bya magumba kyempandaga ku kimeza era nzigulawo yonjanga omulimu gwolikola bebewetanirwa kyenazudde ono kweva tusere yengoerabumu esabulako ebava tomuyita ekikuno bayite edogo entandikwa okulaba gyetunudde emirimu gino mizibu nnyo okebera gwolikoyo buli lwotutumuka mutawaana simirembe taata sadawali munsi kizibu nnyo nga kuzimba lijja kikyomuwendo ekisinga galema abagagga n'okulisa ku maapu nerirwako lina byewerekereza kyembasaanukulampalamba ani kubanasonga beyagezaako nebiganda kulubika ebikyamu ensumwa tubeera kale dobanenyanga abanjogerera nsitidde nze newanayakalima ebyo bitakyanganga amajali abanjogerera nsitidde nze newebanayakalima ebyo bitakyanganga obujali obanga ensi yakukwatako siraba gyokweka laba omudaala bagufaanana takakubwetunda lwaki abagozi tebakwepena ne bakoma kujjalibu kiso kya mbuzi ne lukolawonza nange byensanga abooza kusajja muzibu nnyo so mutindo gwekubya ne beera kusanga ebitanyuma kale kabeerimbe jajja mutuuza ffe tugende tukole omukazi yandibyesonga nempisalusa muswa abakola embiri mama enkola yekunyomya muno bwakusinga tomulowoleza mayembe waliwo n'okubanga oli alina mukisa gwa buzaale owakabina kemama nomukiya egirise boosi bwakufuuma akamwe badriva okugiwa lwasa ngamuenkuba yakiraye mwebale nnyo oli ddala eddoboozi lyeryo musajja alwalidde emyaka egiwera 3 kale nno ndaba nze kati ndaba byafaayo bwe ndaba nga nsobola okuddayo nendabikako mu bantu ebirala mwabitegeera newesibigenda wala kakati awo waliwo ate kano akagamba nti Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva e China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D
mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba block di wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Amaz Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza. Tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Amaz Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Kikaya College School essomero eryagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya ddene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science kone computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Kikaya Bulenga Mitiana Road. Okumanya bisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records.